social media obera wa mutwe munafu oyinza okuvaayo ng'omutwe gukuluma. Obera n'omutwe omunda mfuko social media ye Uganda ogenda okuvaayo ng'omutwe gukuluma. Weasel ya postinze omwana oyo abantu ne bagamba omwana wa Weasel, omulala na postinga n'agamba omwana wa Pallaso. Wanene ko SMX Media nze ngenda beera nga nkuwa amazima. Amanya eddoboozi bamutemisa SMX representing straight out SMX Media, nkwaniriza nnyo ku SMX Media ne nebaza SMX Media subscribers bannange mwebali nnyo okubeera nga mwe subscribinga ku Legit YouTube channel, mwebalire nnyo ddala. N'abatandika kubeera nga subscribinga ffe wanene tuleeta content ate nga wa mazima ffe tugamba bya mbumbumbu ate wolokoso nedda tuleeta content wabula nga tumaze okukola research ne tukuleetera amazima agenkomeredde nga tutera okubeera nga tukikola wanene ku SMX Media soka wishing people happy birthdays nera ng'olunaku olwaleero ime happy birthday to you ka SMX Queen kaako ime happy birthday to you ne SMX King omulala bamuyita Joshua. Yes, Joshua ya lady agambye mune happy birthday to you ya lady yakuwishinze happy birthday enungi. So nako regular ebifaananyi byatandise okubeera nga bisaturating. Problem yavudde nti ebifaananyi byasinze okubeera nga bisaturatingira ku page ya Weasel. Pallaso teyapostingiddewo wabula Weasel ye n'aposting ebifaananyi by'omwana wa Pallaso. Kati abantu ne bagamba naye Weasel zaala nnyo, abalala bagamba Weasel alina abaana bangi. By the way, n'amazima amatuufu gali nti Weasel alina abaana. Weasel yayanga omuntu agamba nina abaana bana. Kati mu abantu bye bagamba mbu Weasel zaala nnyo naye batandikidde okugamba abula Weasel gwe buli mwaka ozaala, lockdown eri wazaala, neno wazaala, ogenda ozaala. Kubanga abantu bo bakikwata their mentality mbu Weasel azaala nnyo. However nga si kituufu. Weasel yenga omuntu agamba nina abaana bana. Kati we yapostinze ebifaananyi by'omwana wa Pallaso ku Facebook page ne baddamu ne bamukasukira Weasel neera wazadde neera waleese olinga kamyu naye nga in reality Weasel alina abaana bana. Kati ate ekyasinze okuleetawo obuzibu ye Weasel after like some few hours neera olunaku olweggulo n'apostinga ku page ye ng'agamba last born coming soon. Kati aka last born ono ye ya mwana wa Weasel gwagenda okubeera nga azaala kubanga okyaka Weasel asuubirayo omwana omulala kubanga yapostinze n'agamba last born coming soon. Kati Weasel asuubira kyaka omwana agenda okubeera ow'okutaano naye ng'ono gwe yapostinze mwana wa Pallaso. Naye wanene ku SMX Media tugattira wamu emikono ne tugamba Pallaso tukuyozaayoza olw'okutuuka ku kkula eryo. Nno omwana yamutumye Douglas Joseph Mayanja, yamutumye amanya ga baganda be kubanga Jose Kaminyoni ye Joseph Mayanja ate Weasel ye Douglas Mayanja. Kati yakuta amanya g'abali ag'eddiini Joseph ne Douglas n'agattako n'erinnya ly'ekika ery'Amayanja n'alituuma omwana we. That means bambi bondi ya family esigale nga weeri omwana atwala ondowooza omukuluro gw'abataata be abato koza babeera abato wadde oli Kaminyoni mukulu waabwe. Kati yes atwala omukuluro gw'abataata be kale kaŋŋambe bwentyo kubanga Pallaso yes ye musajja ali muggumivu. Weasel alina talent, Kaminyoni alina talent. Kati wamutuma amanya ga taata waabwe Douglas Joseph Mayanja. Yes omukulu gwa family babeera agenda gutwalira ddala mu maaso. Kankusabe mambi subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga misinga updates naddala okuviira ddala mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda. SMX I sign out.